abaana abakyala abaami bonna badde baganyulwamu wali badde eddwaliro ng'erya bulijjo eriyambako singa abadde Allah amuzizza engulu tubadde n'essuubi ddene tajja tukolera ebigenda mu maaso ajja tukulaakulanya naddala ng'abakyala bambi abadde ng'atuwagira mu businesses na wano wennyini ng'ajja n'atugulako abadde yali client waffe nakati abaana be bakyali ba client baffe bajja ne batuwagira era tube eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Akaseera kano ke tulimu bannakawempe tusaaliddwa nnyo Honorable Ssegirinya Muhammad olw'ensonga Honorable Ssegirinya Muhammad nga bamaze omulonda ku bubaka bwa paalamenti yatuwa ebintu byagenda okutandikirako okukola mu nnaku 10 ebintu bye yakola ebyewuunyisa ne banne abaali mu paalamenti. Honorable Ssegirinya nga bakamulonda yaleeta ambulance of which ye ekyaliwo. Honorable Ssegirinya Muhammad n'ateekawo eddwaliro okujjanjaba abantu abo batalina busobozi. Eddwaliro ne libeerawo Honorable Ssegirinya nga waali. Honorable Ssegirinya Muhammad n'aleeta enkola eya Segibox ng'enkola eyo agenda mu butale ng'awa abakyala abo basingo mothers oba abakyala abalabirira abaana baabwe nga tebalina basajja ng'abakyala babayambako mu ngeri ng'eyo. Naye ebintu ebyo yali yakabitandika obbikola bitandise okubuuminga ng'era alina ne pulojekiti endala ezisemberedde 3 okufuluma nga mobile clinic ng'egenda kutambula ejjanjaba abantu miruka gyonna. Honorable Ssegirinya ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera n'atafuna beyiro okuvaayo mangu. Honorable Ssegirinya n'abeera mu kkomera ate n'alwala n'atafuna bujjanjabi obusingako bwe tulina wano kubanga obulwadde bwe bwali complicated nnyo. Honorable Ssegirinya Muhammad abadde wankizo kubanga abantu b'ekyebando babadde bamwagala nnyo. Honorable Ssegirinya nga ne wagenda bugenzi ku stage ya boda agenda n'abeera waawo nawe abantu essuubi n'abazaamu buli kimu naye nga tewali wadde gwawadde 10 bwe kiti naye basigala nga basanyufu. Yamugamba bannaye era okumangawo n'otulabako yabadde oyo Honorable Ssegirinya bamuwa obululu bungi nnyo bwali bungi ne diala fomu ezimu teyazijjaayo ng'obululu bwalina bumumala okukola ki era waliwo abaali baagala okugira eri talina diala fomu eyali akulira ebyokulonda n'abagamba kasaza aleese zimumala okukola ki nga bululu bungi nnyo abantu bamwagala ng'omuntu. Projekiti zino zagenda ng'eddwaliro ne zibeera nga zigootaana. Lwaki? Honorable Ssegirinya yayimirirawo nnyo okubeera ng'ayimirizawo projekiti ezo ku social media kuba Honorable Ssegirinya alina nga abantu emitala w'amayanja ne wano mu Uganda nga wagenda ku live ng'abantu bateekako ssente waba alina ekintu kyasondera. Honorable Ssegirinya nga ne baba bakutte omuntu mu kukomera ng'ali mu kooti ne bagamba ono bamusalidde miliyoni bweziti. Honorable Ssegirinya ng'agenda live ng'abantu basonda ssente yali asuubiza okukola ebitaatuukirirwa oluvannyuma lw'omukwata. Ekisooka Honorable Ssegirinya yali agenda kuggulawo essomero ly'ettendekero ly'emikono era ekyo yakyogera nga yakagulawo eddwaliro kati ngenda kuggulawo essomero erya tekiniko ye projekiti gye yali ayagala okukola ne mobile clinic abantu babifune service eyo gye bali abatasobola kutambula kujja eno ng'abakadde agende amanye nti leero ndi mu Kyebando leero ndi mu Kazangola leero ndi Kanyanya ng'ekimotoka kisimbaawo. Ye projekiti gye yali agenda okuddako eyali alina projekiti ey'ebikonde ng'ayagala kutumbula abavubuka kuba abavubuka bawagira nnyo Honorable Ssegirinya ne bakuuma n'akalu. Abadde muvubuka muto ng'ate mukozi ate ng'ayagala abantu ng'awa abantu b'ekitiibwa b'ekitundu ky'ekitiibwa ate ng'abaagaliza ng'akwata ku bavubuka abato n'abafunira emirimu era ng'ateekawo obuntuntu businesses okusobola okuyamba ku bavubuka naddala bannakawempe
abalimu ng'abavubuka akatundu ke basinga okugamba nti kakyamu ng'abakuŋŋaanya ate nga bambi alina omutima ogukulaakulanya ng'alina vision ezigenda mu maaso lwakuba bambi Allah yagera bw'atyo n'amugerera bubi n'atatuukiriza bintu bye. Ffe nga ffe baba wano kuweesa ndi esalooni abadde ng'ajja n'atuwagira naye nga buli lwajja era bambi aleka ssanyu lyereere tatuleka nti oba munnaaye kubeera mu mbeera yakweyagaliza abadde muntu mulungi nnyo gye tuli si kugamba nti oba ffe wano ffekka wabula nabo ku kitundu kyali waffe nnyo mukwano gwaffe nnyo kwegamba badde kale tubadde tumukolerako wano ku saluuni nga tumukolako then abo bavuga ambulance mikwano gyaffe nnyo batubeereddewo nnyo kubeera be batusembeza okumanya Honorable Segi. Kitegeeza nti omubaka wa paalamenti anaabazeewo babadde batambula ne Segirinya tulina omuteekera tulina omulaga manifesto y'omubaka Segirinya gye yali ayagala otambulirako agitambulireko kuba eri manifesto yali ku level ya memba wa paalamenti teyali ku level ya bwakansala yali ku level ya bwa memba wa paalamenti. So tujja kulindirira ekibiina kyaffe omuntu gwe tukiinaagamba nti noono gwe bawadde tiketi tutambule naye. Omuntu yenna gwe banaawa tiketi yenna nga wa kibiina gwe tujja tutambula naye abeere ng'akola ki ng'asiikira Honorable Segirinya Muhammad. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.